Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Nobati Mau onono nga ye Minister of Justice agenze maaso n'okubeera nga olunaku olwaliro wakigwako ye munnamagye ate era nga ye Minister w'ensonga z'omunda Otafiire Gen Otafiire agenze maaso n'okubeera nga atabukira bakamabe ebintu bigenze maaso n'okubeera nga bitabuka saidi yeno ate era si birungi ekibadde mu Parliament gubadde muliro mwerere. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Nze maaso n'okubanga gonyoka nzedde niya kutuusaako ensonga tuli ku Beyond the newsroom njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu video soko jimpere like bw'ogiwa like ojaba onkoze bulungi nnyo nnyini ddala ate era mu ngeri yemu njagala okubanga nkusaba gwe omulungi atulaba nga gwe mulundi gwo ogusoose nkusaba ekintu kimu kyokka video eno jimpere like bw'ogiwa like omala osubscribing ate tusobole okutambuza ensonga ababadde bagenda mu maaso n'okubeera nga boogera ebisongovu eri Nambeshe onono nga ye mumyuka w'omukulembeze w'eggwanga lino mu bitundu ebyobuvanjuba ba East aliko naye byayogedde ate wano wenjagala tugende maaso n'okutandikira ate bwe tuti ensonga zino eza musajja mukulu Nobert Mau bavuddewo bubi nnyo nnyini ddala mu Parliament olunaku olwaleero kansooke nkuwe video eno tutambule. For those who talk as if everybody in Uganda is in jail, because when people are talking they talk as if like 20% of Ugandans are in prison. The people in prison in Uganda are about 38,000. Every society has bad eggs. And I want to promise, Mr. Speaker, that we shall be updating Parliament. But the allegation that we are deliberately moving slowly is an allegation that government denies. Thank you. Now, baganda bange olunaku olwaleero onono Minister mulamba mu government yeno era wa justice kitwandise okubeera nga twogerako nga obwenkanya n'amateeka era mu Parliament yemu Joel Senyonyi agenze maaso n'okubanga raising ensonga egamba nti bannange abasibe abagenda maaso n'okubeera nga basibwa kooti ensukkulumu negenda maaso n'okubanga ebawa olukusa okuva mu kooti z'amagye bajje mu kooti z'abantu ba bulijjo bagende maaso n'okubanga bawozesebwa ate era ekirala nti amakomera ge tuyina gajjudde almost okujjula kwago ne gasukulumamu ennamba half namba ekkomera eriba n'abasibe mutwalo lirimu abasibe omutwalo gumu n'ekitundu ku mitwalo ebiri. Congestion eri makomera esukkulumye obungi ye ate abantu bangi abali makomera abatagenze maaso na kubeera nga batwalibwa mu kooti kubeera nga obaoli awo bawozesebwa n'emisango egyo ng'abantu bamaze mu kkomera emyaka 4 abantu bamaze mu kkomera emyaka 5. A number of people, one day we went to Mulago with MC Mayor, we went to Chigo with MC Mayor okulaba abantu nga bamaze emyaka 8 nga bamusa ku musango gwa rape emyaka 8 nga tagenda nga mu kooti kuwoza. Ebyo bye twebuuza nti omuntu oyo afuna ddi obwenkanya n'agenda maaso n'okubeera nga awulirizibwa omusango gwe ne guwulirizibwa n'asobola okuteebwa. Kyokka ye nga ye Nobert Mau agamba mbu bw'owulira ababaka nga baleekaana bawoza mbu abasibe be baasiba oyinza okulowooza nti abasibe basibiddwa mu makomera balinga 30% ku population ya Uganda. Singa Nobert Mau baba bakutte mwana wonga gwe basibye oba muganda ojja kudduka mangu nnyo ne bwe guba musango nga gwamaanyi lwakiri bribing bamute aveyo ne gwe tolumirirwako kuba nanzi abaana baabwe bagenda maaso n'okubeera nga bavundira mu makomera ng'essaawa y'olwaleero bali eyo ne kaakano ne guno gwaka nga tebafunanga oba oli yawo obwenkanya
abaana bagenze maaso n'okubeera nga bakwatibwa nga bawambibwa mawe ategeezezza teriyo n'omu gavumenti gwekutte ne basiba nga talina musango. Ekibuuzo kiri nti buli ali mu makomera gano alina omusango, era bw'aba alina omusango ekitegeeza ali convicted, abaana bameka abawozeseddwa emisango ne gibasinga ne balyoka bateekebwa mu nkomyo. Ng'emisango mingi gitudde, files nyingi, enkumi n'enkumi za files zitudde ku mmeeza tezituukanga na wa mulamuzi gena maaso nakubeera nga azitulamu, era abaana bangi bagenze maaso n'okubeera nga bammibwa bail. Bwe tujjako ba political prisoners ne tubateeka wabbali, abantu ba bulijjo bafunye obwenkanya, era ekitongole ekiramuzi kikoze ekimala. Bwe tutunuulira osanga kooti nga kooti ensukkulumu ng'erina abalamuzi babale bubazi ku ngalo, kyokka nga kesi ze balina okukwatako mpitirivu nnyo nnyini ddala. Last time twali twogera ne Muhammad Nsereko ng'agamba nti omusango gwa rape oguddiziddwa mu mwaka gwa 2025 guba gusuubirwa okuwulirizibwa mu mwaka gwa 2028 oba 2029, kubanga essaawa y'olwaleero kooti emisango gyegenda maaso n'okutunulamu gye gyaddizibwa mu 2016-2017. Abantu abo bonna bamaze ebbanga eryo lyonna mu makomera nga basibiddwa lwa bwereere olw'ensonga tebannaba kuteekebwako nti bazza omusango. Jjukira nti tobeera na musango paka nga omusango gukumaze okusinga nti oguyina era omulamuzi n'agukusingisa. Kaakati Nobert Mao gw'ojjawa obuvumu obwo buyimirira ne that kind of a moral authority yo gijjawa edda mu Parliament oyogera ogambe mbwolaba ababaka nga baleekana nga bagamba nti basibye abaana, you might think mbu 30% of the population bonna bali mu makomera. Singa bakutte ku babo, lwaki omuntu bw'amala okulya ne wano tamala emirundi we yasonganga wajja abulukuka? Ebintu ne bigenda mu maaso n'okubeera nga bikyuka. Nobert Mao tubuuliremuko singa mwana wo yali mu kkomera essaawa eno, singa oyogera ebigambo byebimu, bane bannayuganda bano bagenda mu maaso n'okubalonda ne babasa mu offices ezo ne bakwata ensimbi y'omuwoomusolo eyo nesasulwa mu bugubi, kubanga teri munnayuganda afuna sente za kumukeeka. Sente zaafuna mu bugubi wabula mu system emunyigiriza okumuggyako omusolo ogwo n'asuubira in return okufuna services ne mumaliriza nga mumufutyanse mu budde ng'obwo. Gwe Minister wa Justice gwe yandibadde alwanirira bannansi n'ogamba nti katwogere ne President ekitongole ekiramuzi akyongezeeko ennamba y'abalamuzi emisango gino gisobole okugenda nga maaso n'okubeera nga giwulirizibwa mu budde obutuufu amangu. Buli muntu afune obwenkanyaziza omusango abonerezebwe, afune ekibonerezo amateeka nga bwe galagira era ekisaanidde. N'omuntu atalina avuddeyo nga amateeka gamwejjeredde nga talina musango ateebwe asobole okubeera nga atambuza obulamu bwe. Bwe tutunuulira ennamba y'abasibe abali mu makomera akadde kaakano, almost 65% bavubuka, ekitegeeza future ng'eyeggwanga ebeera mu kati y'abaga mukadde akeefaananyirizaako bwe katyo. So Nobert Mao, I think ensonga zo sijja nnyozibwa makulu wabula ate munzikirize tuwulirize ku bigambo bino ebya musajja mukulu Otafiire. Wuliriza. Don't arrest unless you are sure your case is going to stand the test of court. While that is very don't correct, arrest Honorable Minister. until you are sure your case will stand the test of court. Correct. So that you don't have to put people in prison unnecessarily. Her concern is how long would the investigations take? Now, Mr. Chairman, how long is forever? I don't know. How long will the investigations take? It depends on the competence and the resources available to the police, and how soon they will have a satisfactory course of information that will stand the test of court. I don't want them to hold people in jail, because I have people in prison on remand who on conviction would have served 7 months. On conviction would have served 7 months, but they have been in remand for 3 years. In prison. And when you ask them to say, okay, did you commit it? No, I don't want to convict myself because I'm innocent. They can't even take a plea bargain because they are innocent. Because if you take a plea bargain in order to get yourself out of jail, then you convict yourself. So it's a chicken and egg situation. So I agree with the police, especially the CID, that they should not arrest anybody until they are satisfied their case will stand. The probability
for the case to stand the test of court is more than 50%. I thought that would help. Thank you. Both sides. So, Honorable Chireke, we are going to do justice because those people you are complaining about are already dead. Rushing to arrest will not bring them back to life. No, that's what I'm saying. Please, Honorable, you had a chance. Let the minister conclude. When you were talking, and you know our rules. You are right. I was listening. But you see, there are those who are dead. I have been with you. And we speak for them. We speak for But them. Tukomao. Ebigambo bino. Yendo okusinzira ku Otafiire agamba. Inti abantu bangi bagenda maaso n'okubeera nga babakwata. Oba oli awo n'agenda mu kooti. Ate ne bamurimandinga okumala emyaka emeka. Emyezi gijo 8, myaka 3 ngali ku rimanda ngali ku alimanda nga yebuuza lwaki era nga agamba nti at least omuntu agene maaso n'okukwatibwa nga kizuuliddwa nti kituufu yazza omusango. Kati kino kye tugambako nti lwaki poliisi n'ebitongole ebikola okunoonyereza tebikola investigations before nga tebannakwata. Lwaki bamala kukwata ate balyoke bakole okunoonyereza. Olumva n'okukwata omuntu ne mumusa mukomera mumutidde ebiseera bye kyokka ate n'amaliriza ng'omusango teyaguzza ani olwalina okubeera nga avunaanibwa. Kakati ekibuuzo kye twebuuza lulwovulo eri luddawa? Enfuga ey'amateeka eriwa mu bannansi akadde akeefaananyirizaako bwe kati. Ekitegeeza nti kino kikuba mu ebituli naddala mu bitongole ebivunaanyizibwa ku kunoonyereza ku buzzi bw'emisango nti ebitongole ebyo binafu nnyo oba tebirina resources zimala kubeera nga bikola okunoonyereza mu budde obutuufu. Kati wanene we twandisabidde gavumenti eyongere ennyo mu bitongole ebyo bifacilitatinga bisobole okukola okunoonyereza mu budde obutuufu at least omuntu akwatibwe nga 80% ku bujulizi obulumika omuntu oyo okubanga kituufu yazza omusango nga weebuli. Kubanga Ssemateeka agamba omuntu amala mu kapoliisi seero essaawa 24 kakati bwagibwawo atwalibwe mu kooti nga fayiro ye weeri atuuke mu kooti bamusomere omusango ateekebwa ku alimanda okumala omwezi obujulizi buveeyo omuwabe wa gavumenti ya Gen oba waabira oludda oluwaabi luleeta obujulizi bwalwo omulamuzi agende mu maaso n'okubeera nga atandika okutambuza omusango ogwanditutte emyaka 10 guggwere mu mwaka gumu either ng'asaliddwa ekibonerezo kye oba ng'aliye oba omuntu oyo ng'agenze mu maaso n'okubeera nga omusango agwejjeereza kubanga ebbanga lyamala mu kkomera ng'agenze mu maaso n'okusibwa kuba kubonyaabonya bulamu bwe bw'abanga awangudde omusango ogwo. Ate era jjukira nti mu mateeka waliwo akagambo ke batera okukozesa nti justice delayed is justice denied. Gwe kasita olwisaawo omuntu okumuwa obwenkanya kituufu oba omaze okubeera nga omumma obwenkanya era oba omummye eddembe lye ery'obwebange ng'omuntu. Kyokka ekyennaku kye tulina okusinzira ku Ssemujjuŋŋanda nti ababaka be tulina mu Parliament munywanyi bakiboggwe nnyo era bakola bwe bati. Ulira mu Uganda abaka Parliament babawo ebiwandiiko ne babisuula mu dustbin ne bagenda eka najja okuteesa nga nekyaza okuteesako ekiwandiiko tiyakisomye yakisudde mu dustbin n'ayingira mu Parliament ya Uganda. Fe abasoma ku biwandiiko era oba oyogera nabo banga ali mu kiraasi asomesa abaana b'essomero nenga mutula mu Parliament yemu n'oyimirira era nze sinaamu ntengerere nze sinze mugezi ayina ebiwandiiko ebyawagulu mu Parliament nesi bamuna ntengerere nga njogera n'ababaka ba Parliament kwamba manyi benjogera nabo okutegera kwabwe tukwawukana nnyo n'abaana ba primary. Imagine omubaka munnammwe atandise okubateeka ku level efaanana bweti nti wabayogera naye ate bawukana nnyo n'abaana ba primary. Omwana wa primary yamala osoma olwaleero n'addayo ekitabo n'asuula enkya n'ajja n'ekipya n'atuula pepa n'ayita byayise ebiganyi n'abyesonyiwa. Nga tulina ababaka abataagala kusoma kyova tukyafuna enfuga egenda mu maaso n'okubeera nga oba oliawo yenyirira eddembe ly'obuntu n'okubeera nga tegoberera amateeka nga saate twandigagoberedde. Bwe libanga essiga eribazi ly'amateeka lirina ababaka balina okubaga amateeka abeefaananyirizaako bwe batyo. Ekyamazima kikyalaga nti Uganda ekyaliko emabega ebbanga ddene nnyo era tulina olugendo lunene ngaffe abalonzi olw'okusunsulamu abantu abatuufu. That's why nabagamba buli lwolirabanga munnamawulire avuddeyo okukiikirira abantu mumwegendereze nnyo bw'ataba mu mutima muli aba muntu ajja osobola okusoma ebintu bannamawulire ne bannamateeka newankubadde nga bangi ku bo kati ensangi zino baggwamu ensa olw'ebyenfuna n'ensimbi ezigenda mu maaso n'okubeera nga oba oliawo
munywanyi zigawa. Kakati njagala nkwekuza mbali nga akunnyonnyola ye biki byasuubira omubaka wa Parliament byalina okukola. Omulimu omukulu gw'omubaka wa Parliament kwogera kasita osirika ekitundu kyo kikoze kitya kigenze. Nze nzaalibwa Nabweru ne bw'otuuka ku kisaawe n'obuuza wamamazamba ndi awo era nange nze omu ku baalonda ku munnaffe aliyo kati naye nange nkaaba amaziga era nammwe amazima mugamanyi. Omanyi lunaku lumu waliwo omukadde mu kyalo eyalina muzzukulu we n'ayagala okulya ku kanyama. Yalina enkoko n'agiwa omuzzukulu agitwale mu katale agitunda okuggyamu ssente. Omukadde n'agamba omuzzukulu nti enkoko eyo genda ogitunde mu katale, ssente zonaakola ki zona agiggyamu zeezo. Omuzzukulu n'agamba jjajjawe ngitunde emitwalo emeka ebiri kinuka omukadde nti gyonna gyonna agitunda naye lwana wakiri batuweemu emitwalo ebiri. Omuzzukulu olwatuuka mu katale enkoko ne bajanguyira n'agitunda emitwalo 5. N'adduka emisinde n'akomawo ewako. Omukadde n'amwaniriza n'amugaa nti mwana wange kulikayo ng'oyanguye enkoko gitunze ssente meka nti ngitunze emitwalo 2. Omukadde n'asanyuka nnyo n'agamba mwana wange weebale nange gye mbadde njagala olw'okuba oyanguye eyo nkuwaddeyo 5,000 zikubeeremu. Kaakati mu ssanyu ly'omukadde n'avuga naye mwana wange nga tonnagenda kankusabire. Omuzzukulu n'afukamira jjajja n'atandika okusaba ti mwana wange sikulabanga onkoledde obulungi obutagambika nga bw'onsasudde bw'oti naawe bakusasule nga bwe bati. Kano nno akagero kaliflecting ku babaka baffe betutuma munnange ffe nga tulowooza bagenda tutuusiza obubaka bwaffe ne bo ne beeterayo munnayi ne beesulirayo gwa naggamba. Munnange naffe kye tubasabira ng'abalonzi nti omutonzi abatusasulire nga bwe bati. Kyova olaba ababaka bangi mu kaseera ak'okuva mu bulamu bw'ensi eno oba bakulembeze oba abantu ababadde ab'amaanyi mu kaseera ak'okuva mu nsi eno nga bavaamu nga bajeera oba ne bafa. Teriyo yali asuubira nti Gaddafi ku maanyi ge yali alina yali asobola okufiira mu pipe ya Swede ng'anoonya Justin wasobola okwewoggoma asobola okubeera nga awona naye bwe katuuka nga ke kaseera we yalina okwekweka waali wabi nnyo nawe butasobola genda maaso nakubeera ng'oyita. Ebintu nga bino eno mubirowoozengako oba oliawo nga tolina kye waakoze. Abasajja bangi bakoze eby'amaanyi. Osama bin Laden baali b'amaanyi ng'ensi batya naye kaakati ze mbuyaga ezikaze engoye. Gwe nga tonnaba kuyimirira ku bantu bakinakinako lowooza nti ne mu nsi mwalimu abantu ab'amaanyi abaakola ebirungi naye nga kaakati ensi tekyaboogerako era ng'ensi oba oliawo tekyabajjukira. Wuliriza mwana muwala ono kalire wane mubende twalonda abakulembeze 5 Ogyeko onale bondooli abalala bonna bali kadi zaffe z'NRM baliwa ate mwe muli mu ofiisi zammwe mutudde butuuzi era singa tekabadde kalulu temwandize mukola ki? Mumaze kulaba nga akalulu katandise okubasimba mutandise mukomewo muleme kulindanga wano okulopa ebimu njaga tusukiremu semateeka ebawa obuyinza obumu nammwe muleme. Ssaabasajja Kabaka yatukubiriza tuleme kukola ki? Lwaki bubongoota? Tuleme kubongoota naye kyamazima matuufu abamu. Kakati nno ye Deputy President wa National Unity Platform mu East amanyikiddwa nga Nambeishi yafuddeyo n'ategeeza nti ebimu ku ebyo ebibadde bimubuzizza alina abalwadde bambi. Maama we mulwadde ali mu ggwanga lya Kenya e Nairobi agenda maaso n'okuba ng'afuna obujjanjabi kw'oteeka ne mwannyina ali mu Cancer Institute emulaga waki agenda maaso n'okuba ng'afuna obujjanjabi. Katuulire ku bigambo bye. That I have 2 patients that are in critical condition. My own mother is permanently in Nairobi Agakagwaawo Hospital. They literally scooped out the spinal cord and she's undergoing intensive medical care. My sister who follows me is here in the Heart Institute. She has lots of heart complications, but we thank God that they are still pushing on. Mr. President,
Today is when I had actually, through the leader of the opposition, requested the presiding officer of Parliament to give me space to designate the honorable, I don't see him around, the Honorable Imbas Elias Narukola. And if you don't see me after I've ushered you in to speak to the gathering, get to understand that the plenary is already on, and we have agreed with the leader of the opposition to remain around as I hold the fort. Mr. President, from the look of things, Central Region and the Eastern Region, without letting other regions to be less worth, if given concerted efforts, I'm sure if concentrated efforts and focus, I'm telling you, most of the current holders of those parliamentary seats and other administrative units may only have opportunity up to 2026. I want to salute the mobilization team for the work you are doing. Nambeshe ebibye bwebityo bwebiri era agenze maaso n'okubeera ng'ategeeza nti bwe katagiria n'opu ya kugenda maaso n'okubeera ng'obaoliyo yeddeza ebifo ebiwerako mu Parliament. Kankwe ku bigambo bya Honorable Balimwezo Nsubuga ng'agamba nti olw'enguudo embi kyekyamuleetera okuvibwako okugulu kwe, ate era n'ategeeza nti ajja Kampala kubeera ng'atereeza ebyo ebizibu bya bannakampala. Kino kipiira mu abandaba nga kasasiro atta abantu, nze nina emmotoka za kasasiro eziyolawa ezangiziyola kati Kampala yonna otegera bulungi nnyo. Era bakati nkubuulira kubanga nina passion, kasasiro kya bugagga, twetaaga okuimprovinga quality ya kasasiro. kakati kiki ekikulemye wano ng'oyagala kikola wano? Kati nkugambye wano omulimu gwange ngukoze okulobinga sente zijje. Kakati ku mulundi guno tulobinze biliyoni 916 zigenda mu KCC zetafunangako kabalebaawo. Kakati zigenda kukozesebwa Lord Mayor yakulya strategies, policies ne programs ez'ekibuga. Kakati nze engineer nze mbitegeera ngamba enguudo zino bajja kunziba kubanga manyine sente zikostinga, manyine layer, thickness ya layer erina okukozesebwa okusinziira ku design, manyine design mix design, otegeera bulungi nnyo. Manyi nti grade wa concrete bwati eetagisibwa nga tukola manhole, nti kaabu eneebera bweti, nti oluguudo widisi yalwo ebyo nno bigambo bya musajja mukulu ono Honorable Balimwezo Nsubuga ng'agamba nti babimukwasemu ku ebiri mu Kampala. Bino bigambo bya Dr. Joseph Serwada. Twetaaga okubeera abakoze nnyo n'ate twetaaga okuba n'omukisa gwa Katonda mu buli kimu kye tugenda maaso n'okukola. Tuwulirize ebigambo bya Dr. Joseph Serwada ate oboolyawo mbate. Ambasabira omukisa mugende mukole sente kuba muteko zikola. Era nakyo tukyagala bannange, sente nazo tozaagala. Ngambye genda kubasabira mukisa mukole ku sente. Yimira ku magulu go tusabe. Katonda omulamu nnyini ggulu, I'm so honored. Gwe Katonda olaba ebintu nga bala tebabiraba, kubanga walaba Dawudi nga mulaalo naye gwe n'omulaba nga kabaka. Ebyo abantu bye batalaba muffe nga gwe obiraba, tukusabiye obikubira amakubo. Make them happen. Where people don't see greatness, they don't see value, they don't even see destiny, there is no perception of what the future holds for us. Kubanga tebagiraba. Fe tukusabye ssebo ku lwaffe ne ku lw'abaana baffe ne ku lw'abo abalijja oluvannyuma lwabo.
byolaba muffe obikubira ekkubo biveeyo gwe okuba ekkubo weeritali. Beyond the newsroom mwebale kutugoberera n'okubeera nga ate mwatulonda mu bangi okuba nga ffe tubaweereza. Nze Deni mbagaliza byemunjagaliza tusinkane nga Mungu akkiriza ate temujjanga okwomongera okubeera abasajja abakozi n'abakyala abakozi awo nawe tujja osobolera obaoliawo okuwangula ensi eno ejjudde ebintu ebingi ebisoomooza newankubadde nga tulonda bakulembeze ne batatufaako twefeekoko ffe nga ffeffekka tusobole okukyusa obaoliawo ebyeyafaayo byaffe n'obulamu bwaffe n'ate tuteekewo Uganda eneeyeyagaliza bazzukulu baffe n'abaana baffe abaliddawo beeyagalire mu nsi gye tubadde tugenda maaso n'okuba nga tulwanirira okubeera nga tubateerawo. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.